TV jimbaniza kadi kano mwasuze mutya muli mutya mwena bagobezi bangi ngina kusaba subscribe ngato mpele video no like obubaka bulekawo mu comment section bobo inashagala okuteesa ensonga za Geno Elly Tumwine zo zikutte wansi ne waggulu kubanga lunaku afa lunaku bamubika ku migulu emitimbagano bagamba yafudde gamba ekitambula ku sayidi ya Geno Elly Tumwine kitabula tikirumya n'omutwe Omusajja mukulu yatwalibwa mu ggwanga lya Nairobi ndoza mwezi ogw'omunaana nga gutandika olwekyo nga teri atawanyizibwa ekirwadde ekyali kitalina kutegeereka naye abasinga bagamba nti Geno Elly Tumwine obulwadde omutawanya bulwadde bwa nsigo abasinga ku mitimbagano bakirumiriza wabula ate ekisinga okwewuunyisa yavudde ku mukulu gwa Twitter ng'agamba ye gyali alikirya tannafa wabula ate bannayuganda abasinga babisambaze nga bagamba nedda tumwagala ng'akoze ka vidiyo ng'alabika kuba bagamba nti ku mukutu gwa Twitter oli asologana n'atweetinga n'agamba ati kale oli n'awandiikayo ebigambo naye ng'ate omuntu oyo si abitaddeyo kati Geno Elly Tumwine ayinza okuba yafadda yabadda mbulamuwesi naye ng'ate bagezaako okulabika nga babiikirira nga gwali ku gwa sipiika wa paliamenti Jacob Oulanyah essaawa eno za lunaku olukya oba buli ssaawa eyita babika Geno Elly Tumwine bannaganda basinga batandise okwebuzana nga bagamba nti Geno Elly Tumwine ye buli lunaku afa emitimbagano jjukira jjajjajjo eri abaana nga bo basomola balina engeri basomolamu ebintu ne babiteeka ku mitimbagano naye ng'oluusi ebisinga oba obigoberedde oluusi biba bituufu oluusi nga bifu kugamba 50% buli side oluusi biba bituufu 50% oluusi biba bifu kugamba olabirawo nga kikutteyo naye nga ebiseera ebisinga bagamba wali omukati wabula mulyo Geno Elly Tumwine olupapula lwa New Vision lwavaayo ku lunaku olw'Essande ku makya yali ku mutwe omukulu olupapula lwa New Vision nga lulaga nti Omusajja mukulu ono yali afudde kalina nebuuza New Vision yasinziza ku ki ogamba nti Elly Tumwine yali afudde kubanga ekisookera ddala abannayuganda basinga ezipapula z'amawulire bazeesigira ddala kiri lupapula lw'amawulire kebere monitor n'ebivaayo n'ebika omuntu nga tannafa kebere New Vision n'ebivaayo n'ebika omuntu nga tannafa kebere bukedde olupapula ne lubika omuntu nga tannafa kiba kizibu nje ebiseera ebisinga kuba bo baba n'okunoonyereza okusingako kwaffe kati Geno Elly Tumwine kyobola mbagambye nti no ebibye birumya omutwe essaawa eno olunaku olw'eggulo ku mitimbagano baasibwe mubika nga bagamba nti yafudde era omulambo gwe gugenda kuba gutuuka mu ggwanga lya Uganda okuva mu kibuga Nairobi ekya Kenya gye yaddusibwa eyo ng'ataawa ng'ali bubi wabula poliisi yavudde n'erabula bannayuganda bonna abasinza ku mitimbagano ne babika Geno Elly Tumwine kw'ossa n'okubika abantu abalala ab'enjawulo bagabi bajja kubakwasaganya mu ngeri gye basobola Fred nanga yabudde n'agamba nti bannayuganda bangi nnyo basuse okubika Geno Elly Tumwine ndowooza buli ddakiika eyita bamubika nti yafudde abasinga bagamba yafudde kansa abagamba yafudde ensigo abalala bagamba yafudde kibuuba era nga yagambye bajja kukola nga batuuka ku buli muntu sekinoomu yenna oyo atambuza amawulire agabika Geno Elly Tumwine Fred nanga yabudde n'ategeeza nti Elly Tumwine gyali mulamu era amoga era onaalikiriya gyali eyo ali bulungi newankubadde yatwalibwa mu ggwanga lya Nairobi ng'ali bubi naye tannafa kyaddaki Fred nanga yavudde n'agamba nti kituufu Elly Tumwine mulwadde naye nga tannafa n'abannayuganda basinga bwe babiwunyeesa ku mitimbagano nti yafudde Omusajja mukulu enanga agamba nti bannayuganda basuse nnyo okubika abantu oluusi nga balamu ensonga lwaki poliisi egenda kukozesa omukono gw'ekimufu okulaba nga balondola buli omu oyo abika omuntu ku mutimbagano ng'ate omuntu kyali mulamu enanga tyakomye ku ekyo yategeeza nti guuni Musajja mukulu Elly Tumwine kituufu yaddusibwa mu ddwaliro lya Nairobi era embeera yali sinungi era yali bubi ng'ataawa naye bannayuganda babiwuunyisa ku mitimbagano nti yafudde si kituufu era nanga yasabye bannayuganda bagamba nti bannayuganda basinga bagamba nti baagala ka vidiyo ka Elly Tumwine ng'ayogera oba ka vidiyo ka dakiika 2 oba ka vidiyo ka seconds ng'ayogera baagala kumulabakoko era ng'asuubiza n'agamba nti bajja kikwasaganya bagendagenda mu kibuga Nairobi basinzireyo bakole ka vidiyo live ku Zoom era nga n'aba television kugamba n'emikutu egya TV wano mu ggwanga lyaffe Uganda gijja kuba giwuliriza ka vidiyo ako live era ka vidiyo ako tokalinzi kuba nanga yasuubiza n'agamba nti bagenda funa engeri gye bakikwasaganya mu kinaba kiganye bannayuganda bajja kulaba Elly Tumwine direct ng'akomyewo okuva mu ggwanga lya Nairobi ng'amulamu bulungi teke era babiwuunyisa nti yafudde si bituufu ngamba ebya Elly Tumwine byo nabo biri abo bituufu naye nga olunaku olw'Essande abantu bonna baali bakikakasizza nga bagamba
afudde finally abasinga bwe bali bakirowooza naye ate kati poliisi evaayo egamba nedda omuntu tanafa gyali mulamu. Famire ya Elly Tumwine yava negamba bannayuganda nti omuntu waabwe gyali mulamu newankubadde kale embeera si nnungi naye nga tanafa gyali mulamu. Kwegamba ebya Elly Tumwine byo bannange birumya n'omutwe. Ngenda kusaba subscribe nga tompere video no kalike mubeere bulungi mu video nabeze